ndoza ngenda kwogera katini nnyo then nsabire family manyi basabye dda nange ndoza nakopa chairman wange John Segawa all protocol observed kubanga oyinza okumenya n'oswala oba n'obaako b'otamenya nakati ntandikiriwa nti mwami Joel teacher wange oyo yansomesa literature ngambe Dr. Bosa oyo twafuuka baluganda ngambe Abitex Kampala eno gwomu kubembala nti bw'oba mwoli mwendi Abitex oyo mukwano gwa taata wange yeah, so I love you so much Abitex ngambe Jaja Megadi Jaja Ragadis tonyiga sinza ategeere nnyo ngambe comedian oli president waffe oyuna nejjo muwala we ya graduate nze sebo congratulations muwala we tuyimba naye kucha ayimbira mu kwaya koza yidiguli esose mu baana bo neyo ere muwala notayoga take muwala Bobby Brown church tusaba naye Annington Bujingo I'm a fan sebo mwe bali koma muliro ngambe Jaja Ragadi oyo leero tusabye naye nasa na sebo era bwogenda ku TikTok oka training azina ayimba yakayimba abasinga ngambe chairman wange Segawa abasinga mawuliranga Celebrity Sundays twakolanga ne bammesi bano Segawa ye yali chairman Dr. Bosa yampesa ekitiibwa President Museveni ngaze mu Labonita nangamba gwabaavu asaba siri kwerabira sebo mwami yanteka ku stage y'enkuuka nange ne beewunya natuuseeyo ntya neyanziza nnyo neyanzeeke Abuchaze musajja wange Super FM bana neyanziza nnyo mwami muvawala oyo ye mwami muvawala obeera mu nsi kyentuufu Afghanistan North America ewansi Kazakhstan engweba mwami muvawala nze buli nsi gye ŋŋendamu muvawala musangayo obutalandaga nnyo bannamawulire Afrika baganda baffe era manyi nammwe munyola wamu leero naffe eri bannamwandu eri abaana okufiirwa taata okufiirwa mukwano gwo baganda bagenyimiridde nabo wano naye Amoti naye nze Amoti simanyi ne kulumba empulira nga nkulaba nenjagala okuseka Musubaguma tusabira Jaja Ragadi konsati y'abantu bajje bangi bakwagire bannange obutalandaga nnyo kitalo nnyo ekya muganda waffe Messi nze ng'omuntu bwe natagendo eno nga nva eri mu gospel nga eno ntyayo naye Messi ne muganda wange kitalo nnyo yawummula Padde Bitama taata wa Padde aliwa taata mzee Njegula nkojjukira taata sanyusa okukulaba ssebo kitalo nnyo kitalo ddala wa Padde waali ana wa Padde okay ng'omuntu nange Messi ankwatako kubanga bwe najja eno Messi ne Padde Bitama be banyanguyize nnyo abasinga ndooza mmanyidde eddala kye bayita stage fever nga amagulu togawulira sijja kwerabira olunaku lumu oba yali ani yakolanga ku CBS akyakolayo
si mwami si Patrick yakolanga bya bufuzi Medi Nsereko yakola ekintu kyerabira. Twagendeyo kuyimba ku kendeza katono. Twagendeyo kuyimba ku abantu kibafiira abantu aba sorry dengera bwenera wano Kampala wanji ekitezi Entebbe Road Freedom City twagenda okuyimba mwami Medi Nsereko ndowooza bwe mbaserabidde bwe mbanerabidde ansonyiwe yayita abayimbi sebo kyemanise nga wasiri kyerabira Dr. Bruce nga bampisa ennyimbe nva mu gospel abasuubuzi mukyala tumita Mwamala Enambuya ye yagamba oyo naye ayimba bannanga Nington siyerabira lunaku Medi oyo najjayo Kenzo najjayo Kamiliyoni nangamba gwaddako nawulira nga njagala genda Mutoyi nawulira nga ebyenda sibiwulira afande we bali nnyo tubeererangawo afande Edith nawulira nga ensi egaanye kirungi naye ne Nabbosa Jas nangumya Katonda agende naawe Messi yangamba nti basobola obakala basobola n'abasudiyawo nengenda nga amagulu sigawulira no nekukwanjula kwe naliko nnyo Messi video na ezasooka komaweka lengera ebata video bityoba kandi nkwagala ezo ennyimba zonna ezasooka Messi yazanyanga Besigye mbonyebonye ku nsi yagamba mbonyebonye ku nsi ate ne mu gulumbo nebone tekisoboka yali Messi ono very humble so very talented sijja kuganyo naye nsaba kama atukumye pati yange dira esembayo njagala n'okwebaza Katonda Olamoti ne gurupu yammwe mwabambeererawo ennyo ng'atandika endongo yange siyinza kukyerabira waliwo DCR bwe yantwala nantwala ewa Bobi Wine eyo nantwala ewa Moti nantwala ewa Messi nantwala ewa Ade sijja kwerabira ne bakayemba Geoffrey so omuntu yali mu musiigi gwo toyinza mwerabira nga bwe ndaba mwami Joel oyo siyinza mwerabira basebo ne bannyabo kanjogerewo Katonda okukufa mu bakatonda bonna kuba ensi erina bakatonda bangi naye Yesu Kristo yekka yatugumya nti newankubadde nga tufudde tulibeera balamu era mbasaba leero tunyumya Abaganda bagamba ebirwa byerabirwa naye leero Messi nsaba Katonda ffenna tuwangaale nnyo muddemu amiina atazemu amiina oyinza obutawangaala katukiddemu nsaba Katonda ffenna tuwangaale naye olunaku luli bwe lulituuka ng'osirise nga Messi waali awo nsaba obeere mu Kristo Baluumi 8 mwagamba nti tebaliiko musango abali mu ye ngamba abantu kkiriza Kristo olokoke ofe osange nga teyaliyo kusinga omusuluba bba n'omujeemera n'obufa n'osanga nga yaliyo tewaliyo kibi kyatayinza kusonyiwa agamba laba nyimiridde ku luggi lw'omutima gw'omukonkona bw'oggulawo n'ayingira ekibi ku kufa buli muntu alowooza kuli wa munne tekuli wuwe bakubiriza mwami Abitex muli basajja bamaanyi mu kibuga bakubiriza leero omuganda waffe ng'asirise okudda eri Katonda maama tata wa Kamiliyoni yaŋŋamba lumu nti bw'oteetwala mu kkanisa ng'otambula bulungi twali tuziika Moze radio n'agamba abasajja bonna bali kusitula ne bakutwalayo
mbakubiriza okwenenya ebibi nti olunaku luno bwe luli kutuukako oba nange bwe luli ntuukako alisi tugumire mu Kristo kubanga ye yafa n'azuukira era mwenna abaali bakawuliddeko bayibuli nga nti Yesu lyekkubo n'amazima tukamaleyo obulamu. kale mbakubiriza ennaku ezo nagendako ewa Ssaabasajja Kabaka awangale ayi Ssaabasajja ne batuyita tuyimbe kuyimba nedda kutwala makula something ekyamakula kyakaggwa oluwala omusumba nedda twagendanga ekika ky'embogo mwami MK bamujjukira oba mujjukira yatufaako ye yatutwala twaliyo ne bamwami Sekandiiba buli wa mbogo naye bannange natuuka ewa Ssaabasajja baali batubuulidde tugenda kulanya tugenda kukola tuki okunyonnyola nva mu kika bwinti namali nakuŋŋanya nga bampitiddemu nga mwami MK oyo bwankubira mujjukire MK Publishers nga bwagamba nti tubisobya tokola ki era njukira nakubira Bobby yabimanyi nnyo akabbiro kino biki nebuza Bobby kazi tweddira ki akabbiro ki n'abimpitiramu byonna naye bwe natuuka ewa Ssaabasajja mbasuubiza natya nakankana abasomako mujjukira ekigambo evaporation buli kimu Kaleera kyafumuuka era nzijukira nga balaze ab'ebitiibwa Vice President by then omusajja MC yagamba Ssebo addako muyimbi musumba ava Nansana kasagamba Nansana neŋŋamba oyonze awe nako mutegeera nga abe mukibi yangumya negamba osobola nentuuka wali namaliriza bino byonna byerabidde nagamba Ssebo Ssaabasajja we love you nga sikyategeera bulungi naye ekirungi naye yakiraba nti ki ndowooza akimanyi nti wakitiibwa n'asimayiringamu awo nali mutwalidde ekirabo namutwalira bayibuli eya Semakookiro neye nagamba bayibuli bayibuli giteeke muki mu mmotoka nensanyuka nagamba Bugembe kasita yagamba Bugembe nemanya Mukama Katonda maze navayo nenkuba essimu nenkubira mukwano bange nti Kabaka mmanye erinnya kalenza kwata kyalijjukira naye yaliko olwo yali naye nagenda okulaba nga buli gweŋŋamba takiwa kitiibwa genda okulaba oli Lugumba gwe nakigamba Munyolo oli Kibumba mu Busoga nga tebamenyiga kaale paka nakubira maama mu kyalo noga jjajja mbadde wa Ssaabasajja mukotte ne mu ngalo jjajja naga tukute tendereza njogera ebyo nobalaga nti omuntu ow'ekitiibwa waliwo omulokole omu yankubira nga gwe Bugembe nkulabye ku TV ovunamira Ssaabasajja fe abalokole simanyi tetuvunamira baana nemugamba mukwano siri walatuukayo oli omusajja ayina ekitiibwa Katonda yakimuwa kati njogera ebyo bagamba nti ebigambo ebimu obyogera nga tonnatuukayo naye Ssebo mwami muva wano mwami Annington Ssebo DJ wange ffenna abali wano waliwo olunaku etuliraba Katonda buli muntu mwangu okusuluba bba n'okujereka nga taliiwo abamu ku mwembeerano ne muvuma Pulezidenti Museveni n'omugamba buli kintu naye singa Pulezidenti ajja wano kati netukuba oluyimba lw'eggwanga nolwa East Africa netumanyi tugamba Ssebo Mr President tulina wano omuntu atakwagala bulungi katumuwa omuzindalo y'abasooka nkukakasa ojja kumaliriza ofukamiro gae mwebala enguudo ebitannaterera bijja kuterera abantu bange okwogera nga ki ataliiwo banziremu bantu banje okujereka n'okuvuma nga tebakola ki naye singa Pulezidenti atuuka wano mukwano bayinza n'okunoonya okwogera ng'obuze kale waliwo olunaku lw'olusinkana Katonda basaba mube nga mwetereza teri kwetegeka kusinga kukkiriza Kristo n'okumuwa obulamu teri n'omu atuukiridde olugendo lw'obulokozi lulubanga mutamwivu agendaka nebulagwa ebigo 6 asituka
kimanyi byenjogera abamu bibayita ku matu abalala balabanga amamalidde obudde naye kirungi nnyo nga muganda wange asirise ndowooza yandisanyuse nnyo singa mbabuulira ebigambo bye egeyena gyeri n'eggulu gyeriri geyena siiyo geyena ya sitaani n'emizimu gye naye wogaana Katonda geyena eri kwokya leero bulokozi enkya musango amaliriza basaba okwekuba ku mutima kudde eri Katonda olunaku olwo bwe lulituuka lukusange nga weeteetereza mwebale nnyo okumpuliriza kanisa yaffe etisse amabugo kiri mutu kimanyibwa ni nyenikyo oza namwandu gwe nagakwasa naze Jackie mirira musumba Wamba bugojangu ukachimi. wa musumba jayitirawo enda kuyitirawo Okay. Rihanna, where are you, Rihanna? Rihanna Good to see you. May the Lord comfort you, Rihanna. ne papa maybe So I will ask maybe the children, if it's okay, mujje tusabeko nammwe. tufukamira Nindako ango. Sebanga otya Mukama. Fukamira tunaba nakuga. Wait, full stop immediately. Tunafukamira. Yeah, immediately. Abana bajje ku stage one. Abaliwo. Ofukamidde mangu tebanatugamba. Ensolo naye taata we Ndowooza kati fe abatali baana tusooke tuve ku stage. Ffenna. Saba terafale kuba mumira kubbo sinze mugumwenyo. Wali badde go okuleka ssebo. jangu eno bajja looza oli mwana wa mmese. What's your name? Purifying Washington. How old are you? 12 years. Primary school. Which class? Primary 7. I'm going to primary 7. You are the firstborn. Gachita. So what do you do? School? Liver College. Which class? Senior 4. You're going to sit senior 4. Yes, I'm going to sit senior 4. What's your name? Sir? Trey Hill. Which school? I was in St. Charles. But for now, I'm waiting for more reasons of Yeah. Good luck. Bana, ndowooza abaana tubalabe. Ebyokweyamaayama mulumbe abantu beeyama ne batakola ki? Naye bw'obanga okomeddwako togaananga kukola ki? Simanyi tukola tutya kyeyamaani wabeera wakomeddwako kuba abagagga we bali wano ba Abitex, ba Muvawala, ba Dr. Bosa. Naye kaseera kamwe kanaatuuka namwe munaayogera. Nze nja kweyama nti lwe kiganye nnyo si we waawo bannange obuyemu bwange bwebwo nti bwe kiba kikoze eki sinywa mwenge njogedde ntegeera kasita abazadde we bali bwe kiba kikoze eki kiganye nnyo kuba nasomako nga sina muzadde waliwo lwekikola ki lwekigaana. Tulina abaana bangi ababa celebrities sebo Dr. Bosa ewaffe bangi ewaffe kale neeyamye bwe nti lwe kiba kiganye bamaama b'abaana kati kwotegeera bulungi. musumba honorable era Pastor Peter Sematimba musajjawo yeeyamye agenda kuweererako abaana babiri Basatu
Nendowooza Yagambye basatu. Yagambye bonna. Yagambye bonna. Bonna. Oyo Honorable bane tukubireko Honorable Peter Sematimba atutikudde omugugu. Nze nneeyamye ebitabo ne peeni lwekiba kiganye naye omukulu wabakutteko mugagga so tuwumodde. Naye lwekyekyanga noga nti olinayo ankowo omulala. Kale katusabe katuyimukeeko ffenna. Kale katusabe ekisooka tukutendereza Yesu oli mwana mulingo omusatolekanyanye unazisa nebaza omulokozi. Katuzibiriza amaaso tusabe. Let's go down. Ayi Katonda abalanga tuyimiridde. Ayi Katonda omuyinza buli kintu. Okufiirwa taata si kintu kyangu. Ekituli ekiri mu mitima gy'abaana bano. Okufiirwa omwami ekituli ekiri mu mitima gya nnamwandu. Ayi Mukama, Bayibuli egamba nti gwe mubeeza atabulawo mukulaba ennaku. Era Bayibuli namba ekuyita taata wa mulekwa nti era gwe bba wa nnamwandu. Just to encourage you guys, nafiirwa taata wange mu bifo mwami Apitekiso yammanyi. Nali simanyi kiddako. Naye Katonda ndabiridde okutuusa leero. Nsaba nammwe mugumire mu Katonda. Tumubakwasizza ayi Katonda. Ye kennyini abateekeko amaaso ge. Katonda ababeere muveemu abantu ab'amaanyi. Katonda ayambe abazadde bammwe. Katonda ayambe Honorable Peter Sematimba amukwatireko nnyo nga bwe yeeyamye. Ayi Katonda omuyinza buli kintu. Abaana bano baabo kaakano. Gwe taata waabwe. Era nsaba muddukiranga gy'ali oyo Katonda waabwe. Nsabye Katonda yeebazibwe tebabalese temuli mu kibaya. Nga mutandise okwetengerera newankubadde omuntu wonna wakuviirako kabakadde kazibu. Kama tukwasizza family, tukwasizza bazadde bammese, tukwasizza bamaama, tukwasizza abaana. Ayi Katonda bakwatireko. Gwe yankwatirako okuba ndi mwana muto nga nzigwesezzaawo nga maama tewali tata tewali. Naye ntambula n'enzunga eno n'eri. Naye nojja nondabirira okutuusa leero. Ne bano abaana ojja kubalabirira Mukama. Era nsaba obagumye nga bonna bamanye nti bali bokka. Balina baganda baabwe bamooti. Balina baganda baabwe bataata baabwe abalala. Tebali bokka Mukama. Naffe weetuli babonayo Peter we bali. Nsabye bakule. Ne bazadde baabwe babeerewo nga balaba abaana bano bawangula. Era nsabye ekirabo kye muyinza okuwa taata wammwe singa muwangula ne musoma ne mumalako. That's the gift you can give to your father. Katonda abalabirire abagumye. Tubakwasiza Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna. Era ne tusaba nti n'okufa kulwirewo ddala okubeera mu nnyumba zammwe. Muwangaale mukootekoote. Tubeerewo ku graduation party zammwe. Tubeerewo ne ku mbaga zammwe. Tulabe ne ku baana b'abaana bammwe nga Yobu. Bino byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tuyanzanya Pastor Wilson Bugembe. Thank you so much.